Okay, tukyali ku Uganda Lifestyle. Mwebale nnyo okubanga mutugoya emikono gyaffe gye musinzira. Amanya nze Waso Emmanuel Kansubire muli bulungi mwena abatulaba. Muli mutya mbabuuzaako nnyo mwena abawayo akadde ne muba nga mufollowinga bye tukola ku Uganda Lifestyle. Kakati aba internship 0701 96 68 52. Ate nga Biva Organic ku Jesco Beauty Center ajja kubanga akujjanjaba byonna byenga bikutambulira bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Dr. Biva waali okubanga kutereeza obulamu, ulcers, pressure, byonna ebikulu. Mariach ne Nantume Maureen bagenze mu America mwabitegedde byabatuuseeko, babadde deported, babadde bagenda kukola show side ze Texas ndoza ne Boston. Naye communication eremagana nga batuse ku kisaawe kya George Bush International Airport e Dallas. Bwe batyo Abamerika ne bagamba abakulu mudde wammwe okusiza ku gavudo gabadde nti Mariach yeeganye Nantume tamumanyi, kyokka Nantume n'agamba yamanyi Mariach. Ekyavudde miscommunication y'abalemedde wakati awo n'ebitatambulira bulungi. Kati bambi ate mu nnaku y'abalala kuba kati myaka 10 nga Mariach ne Nantume tebazeeyo mu Amerika ye band gye baliko. Kapale MC omuteni badde asaasirako munne ate yavudde kwogera byanjwanjo kitegeera. Kapale ne Mariach bano enkolagana be tebadde nnungi kumala kiseera kubanga comedy okusinzira ku Kapale agamba nti comedy Mariach gwakola yamuwoza mu Kapale direct era nga wetegeeza obulungi ebyo na Kapale bye yali akola Mariach kati byakola just story yabikola Mariach yabikola okumala kiseera n'abisoomuusa ekyavaamu n'akuba Kapale ekigo. So bano enkolagana teriiwo era buli omu ku bo wafuna ekizibu munne abeera musanyufu nnyo n'okusinga ekirala. So onavudde n'ayogerera bubi nnyo Mariach n'amuga nti ekyamusudde kyavudde ku kubeera nti tamanyi Luzungu mbu yatuse ku kisaawe ky'e Dallas yalemeddwa okuba nga yeeyogerako. Kyesiroza nti kituufu kubanga Mariach atambudde ebifo bingi nnyo, agenze London, agenze mu America. Siroza nti omulundi wadde gusooseeyo abadde mu Bawarabu, abadde mu bifo ebyenjawulo. Ani abadde nga amutambuza? Kyokka Kapale gw'obadde omutambulirako ndaba naye problem ye kusumbuwa Luzungu. Ate gwe nawe kyakulemesa komedi okugenda mu maaso lwali luki Luzungu walema okuprofessionalizing ekintu kyo n'okiteeka mu corporate world n'osigala ng'okolera mu baniga n'abayaayo ogenda okumaliriza ng'ekintu okikubye ekigo nsonga za Luzungu. Kati ate buno beera bukookolo nga ddala bugeyaŋŋana bwe gwandibadde kubanga ne Kapale kiba kyamusuula of course lwali Luzungu ate kati bodda ku Mariach n'omuga ne Luzungu namulemaganyizza nze ndozamyadde onakuwalirako munno ate gwe wakirabye nga advantage y'okubanga omusekera n'okumuseketera ekintu ekitali kituufu yadde n'akatono. Sirowooza nti it was the right way to go. Tekikola makulu Kapala wekiwakozeemu si kirungi yadde n'akatini.